Bana mukono bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewaliwo olaga Aginox tires and batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga mu bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Kyaggwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomayi Enamavu ngafu aba Valley View Motel tuli betefu okulwadde bwa sirimu nga tudduka emisinde ku lunaku olwa Sande Ssaabasajja Kabaka awangalire ddala magulu nyondo. Bukunja Channel esazeewo okutuusaako abantu ab'enjawulo abasazeewo okugula emijoozi okusobola okwetaba mu misinde gya Kabaka birthday run okulaba nga balwanyisa akawuka ka mukenenya. Eno ye Valley View Motel esangibwa mu Kigombya mu kibuga ky'e Mukono. Kano baguze emijoozi okulaba nga nabo balwanyisa akawuka ka mukenenya. Bano bagamba beeteefu okwegatta ku Ssaabasajja Kabaka okulaba nga balwanyisa akawuka ka mukenenya. Valley View Motel twasazeewo tutambulire wamu n'enkola za Kabaka sobola okulwanyisa ekirwadde kinnawokeera kinnamuzisa. N'ensonga omukulu gy'ayogeddeko okuva waggulu nti twandiyagadde tusimbule nga tuva ku Valley View Motel tukyagalira ddala ssebo twongere okulaga nti Obwakabaka tubuwagirira ddala ate era kati tutandise tusimbudde tujja buwagirira ddala buli mwaka. Ekyamazima omulamu oguliwo okubeera nti nno twagala okugoba nawookera obulwadde bwa sirimu myaka 3 nga tebukyalimu. Valley View Motel yagadde okubeera ensala ennyo okubeera nti yemu kubalwanyisa ekirwadde ekyo. Badirekita nsebo tubeena yadde mpulidde ndiyingirira naye omukyalo musawo ebyokulwanyisa nawookera abimanyi nnyo. Kati bwe tuneegatta naye ne tukuba empenda zonna netukola empenda zonna nayegase ne yinginiya erimwe bakama baffe nga mutukulembere simanyi kawuka ako kanaagana kugobebwa mu nsi yaffe. Mukyo tusanyuse nnyo okubalaba babali nnyo okubeera nti nno muligo omulanga gwaffe twagala tutandike okuwagira wa Ssaabasajja Kabaka nga tutandikira ddala mu tubadde tubeeramu naye nga tetwemulisa naye nga tutandikidde ddala okwemulisa naye nga mukwemulisa twagala kutandika naki nakuwagira nteekateeka ya misinde ng'abajja bagenda kusinziira wano era ssebo inginiya tusazeewo nga Valley View Motel titugenda kutandikira ddala ku siteeki ya waggulu nnyo tuli lwedde okugulayo emijoozi 20. Emijoozi 20 tugirabira abantu tutandike emisinde ennaku z'omwezi nga 7. Abakwasiza emijoozi gino ye mumyuka w'amami w'eggombolola y'e Kabuga Mitubeena Isaac Newton agambye asiimye nnyo okulaba nga Valley View Motel evuddeyo okwetaba mu misinde gino egya Kabaka birthday run okulaba nga balwanyisa mukenenya. Nzize okukwasa abakozi ne badirekita ba Valley View Motel emijoozi gino olw'omulanga gwe badduukiridde okulwanyisa akawuka ka mukenenya nga badduka nga Valley View Motel. Sebo ne nnyabo badirekita b'ekifo kino tuli basanyufu kubanga muli kitundutundu ku kifo kino mu ggombola ya Mutubeena Kawuga era bwe tubasanga nga mukoze enteekateeka ng'eno tukkiririza ddala nti omulanga gwa Ssaabasajja muguwulidde era mugwetabyemu n'okwongera okulwanyisa obulwadde buno. Mukuumulirwamu nga bw'eri motel kitegeeza tujjamu okuba nti tutuusa omulanga guno n'okwongera okutegeeza abantu nti okutuuka 2-3 akawuka kano
Ssaabasajja atukubiriza okuba nga kandibadde kakoze eki kaweddewo. Kya mukisa mulungi nti ne badirekita omu musawo era omulango ogukola ki gujjumbira okusobola okulaba nga tukola ki tulwanyisa akawuka kano. Musabye okulaba nga Valley View Motel mudduka emisinde okulwanyisa akawuka kano. Tukkiriza nti ng'eggombolola abantu bonna tebasobola kuddukira ku kitebe. Ne wabeerawo enteekateeka ng'eno eky'omukisa omulungi n'omwami omutongole ow'ekyalo kino waali enteekateeka ezo zikolebwa era lipooti ne zifuluma ne zituuka embuga ne tusobola naffe okuzongerayo. Ntongoza emijoozi gino nga neebaza badirekita okulowooza ennyo okulaba nti beetanira wamu n'Obwakabaka okusobola okulaba nti bagula emijoozi ate n'okusobola okulaba nti ensimbi zino Ssaabasajja bazifuna era ziddayo okulwanyisa akawuka kaki ka mukenenya. Kale tubeebaza muno mulimu abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi betulowooza nti kitukwatirako ddala nnyo okwongera okukumaakuma abaana abo n'okusobola okulaba nti akawuka ako tekasaasaana mu bo ate n'okweyongera mu bantu abakulu. Bassebo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Emijoozi gino gye muguze giyambire ddala abantu era buli anaagwambala amanye nti akabonero akaliko kakulwanyisa mukenenya n'okusobola okulaba nga tudduka. Ng'ogyeko bano aba Global Junior School nabo baguze emijoozi 50 era nga nobagamba nabo bagenda kulaba nga babunyisa enjookulwanyisa akawuka ka mukenenya mu bitundu by'emikono eby'enjawulo. Aba Global Junior School tulina abaana emisingi emito tubasobola kulwanyisa akawuka ka sirimu okutandikira ddala eno mu baana baffe abato ne bakula netugenda kutuuka mu 2023 nga tetulina sirimu mu Uganda. Kati ffe nga Global Junior School tetugenda kukomawo n'okukawuka mu Global Junior School naye tugenda kukozesa kits zino tutambule community eno yonna nga tubunya enjiri nga aba Global Junior School eya Kabaka ey'okulwanyisa akawuka ka sirimu mu bitundu byaffe yonna gye tubeera. So tugenda kuba nga tutambula nga tudduka emisinde egyo munoona mu mukono nga tukubiriza abavubuka n'abaana okusobola okuba nga tulwanyisa akawuka ka mukenenya mu bitundu byaffe ate wamu ne Uganda yonna. okwetaba mu misinde gya Ssaabasajja ekigenda okubeera na musanvu okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Ssaabasajja Kabaka ayogezukira embazi